makulu byakola. Tudeke mabega katono. Abaana ba Ivan Kachanga Ivan Semwanga afa. Mubadde mubawulizanga mu. Ffe tubadde tubawuliza nze emyaka gyonna gye mbaddeyo mbadde mbeera South Africa. Okitegeera. Wakomadde okwogerako nabo abaana. Buli dakiika njogera nabo twabayita n'okubayita tubambaza ekifundukwa kya taata waabwe kubanga omusika yennyini tiyaliwo mulumbe. Okiwulira ekyo tuteekawo ekifaananyi. Ekifundukwa senga waabwe yakiina. Okitegeera ne tubayita jangu yambale ekifundukwa maama waabwe agamba nti waaye abo bataata bamwe babi ffe twali tubaddeko babi kuva ddi. Guleeta abaana tubambaze ekifundukwa myaka 7 toyambaza mwana kifundukwa. Lwaki tekituleetera gamba nti abaana tubajjeko DNA tuproofinga abantu betugenda okuwa ebintu byabwe. Oba bitibiki bakimanyi tawa sezaalawe ekitiibwa ate tawa na bbaawe ekitiibwa. Ate era nze taata w'abaana. Okitegeera kakati byebyo byebiki. Njagala kanko nasooka tweyanjule tugende mu maaso. Amannya agange nze Semwanga George muganda wa Ivan Semwanga. Ekindeese wano nsonga ya Zalyo tugamba nti tuli babbi aba famire yange. Nziza okunnyonnyola buli kimu ensi ekitegeere. Ate mbalibuza ku bantu. Okay, mwasuze mutya mugamba mutya kansobira mudada bulungi nnyo kyasafe kachumba ali munabutambala kegange. Nsonga lero za amaanyi naye zirimu okuvoola kwe nawuliddemu ebivume eby'amaanyi naye kyesira ate tumanye amazima. Awe nyine oba otandikira gwa batandika leero. Okay. Leero ngukuwadde. Okay, anko. Obulamu bugamba ki? Bulungi se. Tutandikire ku nsonga ya Zali. Yavuddeyo n'agamba nti nno mwagala kubba bintu by'abaana. Kati ebintu by'abaana byagamba twagala kubba bintu by'abaana ekyamuleese ku video ku TikTok okujjako okwogera yali ayagala tutunde ekizimbe ky'e Makerere. Ekizimbe ky'e Makerere yagala tukitunde emitwalo 60 ejja $, ng'ate ekizimbe ky'e Makerere kigula $4 million. Kizimbe ki? Eky'e Makerere waliyo flats za Ivan neziri gye ziri eyo Makerere. Kati ze baagala tubawe ebintu batunde emitwalo 60 ejja $, nga n'amasomero ge South Africa agaali 24. Okitegeera kati saawa zino gali amasomero 4. Okitegeera kati tunatuuka awo sooka tuddeyo emabega oluvannyuma lwa Ivan Semwanga okufa. Enkolagana ebadde etya? Enkolagana weebadde muganda wange we yafa ne nsobola okukwata ebintu bye ne sooka tubitwala mu balooya. Okitegeera kuba babuuza ex-tutor yali nze kuba muganda wange omukyala we gwe yawasa South Africa mu South Africa. Okiwulira eyafa mu South Africa. Okiwulira kati Zali 50 gyagamba gyayinamu ebyo ebintu by'abaana 50 yawuli mu South Africa. Okitegeera twasalawo 50 eyo eberenga nayo y'abaana ne tutagamba baki ba South Africa. Kano ke tuganye okutunda ekizimbe ky'e Makerere okukitunda emitwalo 60 gye bali bagamba. Okiwulira kwe kudda mu balooya bange be nalonda nze nnyini nalonda balooya. Okiwulira mu kulonda looya ne mulonda we namulonda ne nteekako ba director bange n'essaawa zino nze mbadde nfuga Zali okuva Ivan lwe yafa paka kakati emyaka gigenda mu myaka 8 nateekawo director wange. Kati waba agamba nti ayinamu 50 mu Brooklyn State College nateekawo ba director 4 ne nteekawo King Lawrence ne nteekawo George Mbuga ne nteekawo omubuwa yali Skubati ne nteekawo ne Kinene essaawa zino abaddeko yakavaako omwezi guno. Okiwulira bonna ate ne mala nengenda nga nzijjako omukomu kubanga bonna ba director buli director yali afuna emitwalo 4 ejja randi gye emitwalo 16 ejja randi nengamba expenditure y'amaanyi. Okitegeera ne nteekako ba director n'asigalako omu ate nga temporary director nga tulinda tusobole okulabika nga tufuna DNA ku baana abo tubakwasa ebintu byabwe tubayingizemu ebintu byabwe ebye South Africa. N'abaana mu babuusabuusa okubeera nti nosibamu. Anti era nti eri amateeka ge South Africa nga woogalaba wabeera nga ono gwe muyita Ivan siye Ivan mumanyi eno eri e South Africa bamuyita Alice Enyomo.
okitegeera mu South Africa ate nga yafa ayina omukazi wo mu South Africa gwe yakolamu ebitambula okitegeera omukyala oyo tiyamuzaalamu mwana okitegeera kati waba tiyamuzaalamu mwana okitegeera tetwabalaga nti nnoki nti eno waliyo ebintu okitegeera ate nga bweyaba tiyamuzaalamu mwana twatambula ne Zali nga Zali atutwala mu balooya be okitegeera basobolera okumpanya ebintu bino nantambuza nantwala eri ne tugendayo ne bamulemesa ne bamugamba balooya be benyini ne bamugamba ebintu abalino bimala ba family okitegeera kambuze mu katono wakati mu kuteekako ba director ba shareholder bali bani wa director basobola okukyuka ba shareholder bayinza okukyuka bani abali ba shareholder ba shareholder by that time tewaliwo ba shareholder twabalina kubawo ba shareholder balina okujja nga tumaze okujjako abaana bali jeni okuprofinga mu mateeka ge South Africa okitegeera amateeka ge South Africa Zali ye waba agamba nti ye mufumbo ne Ivan ayinza okuba mufumbo eno ewa mu Uganda ninga ate sikirabayo obufumbo ko yali anobadanga yagenda do wa Diamond okitegeera ne South Africa mbasomesa amateeka ge South Africa bino Zali byonna byayogera nayogera kino nayogera kiri nti yasinga okwogera nze siyomba mbu atoba ndi mu bintu byakuyomba njogera bintu biriyo ebiririyo ebitayonoona ebintu nga yewa bisuubira okiwulira toyinza kukwata bintu by'abaana byosuubira nti by'abaana bo ng'oyagala tugabanya abaana ebintu byabwe gwe n'obikwata n'obiteeka mu mannya go ze zino empapula ze mulaba wano zoziraba tebiri mu mannya g'abaana kubanga tulinawo n'omwana omusika naye ali awo tulina okumuggyako DNA ku mateeka g'eri South Africa nze mba profinga kubanga nze king of the next of king okitegeera nze nnonda abaki ba director babeereko nalonda ba director bonna nga ne Zali atudde ku meeza nange nga we tutudde wano okiwulira nga laba talina ngeri gyabeyingiramu kuba kati oyinza okubeera awo ng'omanyi nti olinamu 50 nga gwe ownership nawe oli ownership munowe omubadde afudde ng'olinamu share n'otagenda ku ba director straight nenkufuga emyaka 7 paka kaakati ze zino director wange gwe nateekawo yansindikidde empapula zino lawyer gwe nali nateekawo yamugulirira namuwa ebintu bino byonna nti nga ye share order omu 100% ze zino empapula muziraba ze zino byonna babisindise ate nga nkyalina story nnyingi ku Zali okitegeera zizino zonna empapula oziraba nga yegabanya 100% mu bintu byabaki byayita eby'abaana be abaana be adduka DNA tulina osooka okuwa DNA eze South Africa mba proofinge oluvannyuma okuba proofinga bave mu manya ga Tale okiwulira kubanga alina omusajja gwe bayita Tale mu South Africa akyali mulamu okiwulira waba akyali mulamu mu nsi South Africa Zali akola fraud by this moment okitegeera empapula zino nga womuziraba wano ziri mu manya ga Tale ate mu South Africa ate nga mu South Africa akyali mulamu okitegeera kitegeeze South Africa ono mu South Africa waba yawasa Zali alina otwalako 50 okitegeera abaana baffe nabo basigaze mbu 50 we basigaza 50 ate nga 50 ye agamba yiye kitegeeze ba zero n'abaana ba Diamond nabo bagenda kutwala kuno kubanga abaana ba Diamond bennyini nabo babateeka mu bino ebitambula bya Tale abaana babiri okitegeera kati n'abashakibu no banajja nabo era babateeke mu ebyo okitegeera abaana baje bamanje ebintu byabwe mu bintu ebitayinamu makulu kakati ekiddako ekyekizimbe kyayagala batunde Makerere emitwalo 6 baba banje South Africa ku bizimbe byonna rent milioni 12 kati ayaga tutunde ebizimbe bye Makerere agenda asasula eki amabanja g'ebizimbe ng'omusajja azimbe ebizimbe bye nga by'abaana be balina kubeerawa eno n'ebintu byabwe yaboza abaana tebalina kubeera eno Uganda ebintu balina kubikolera South Africa enyumba 2 namba ezibadde South Africa enyumba ye Brooklyn bagitunda nga yataddemu fake yeyo eya 50 giyateekamu nga alumba lawyer waffe bayika bagitunda obukadde nga 2 obwa randi okitegeera ne bagabana ki sente kubanga yateekayo fake we emyaka 7 gye mufugide by this moment by this now lwagamba mbuna ayinamu 50 okitegeera nze mbadde mufuga nina n'abantu bange essaawa zino babadde mu ntebe ne baka statement bayinza zibalaga ez'omwezi oguwedde omwaka ez'omwezi oguwedde nga bonna babadde babiraba
director gwe nateekawo mwana wa mama wange nakula naye era namuteekawo lwaki yalina ebitambula bye South Africa nga nze sina bitambula nga byalina okuteekayo IDs so that byonna bank account byonna bibeere muye ate nali mutaddewo temporary nateekawo bana nga bali temporary nengena nga nzijjako omu naye nga kigenderwa kyange kyakuteeka abaana mu bintu ebyo sizali kubituulamu. Tuddekemerege katono abaana basemwanga kigambibwa mwabajjako kodda DNA tetubajjangako DNA eye South Africa tebavangako neye Uganda tebavangako. Kati ate ono omwana yavayo mu 2019 eyali afaanana nnyo Ivan Ssemwanga ye mwamujjako DNA. Era oyo omwana naloose kitaawe emabega kaawo ng'agamba omwana akomewo era omwana munoonya alina okukomawo omwana oyo. Omwamujjako DNA yagamba eti DNA era bagipalapalanya oba bagipalapanya simanyi ne bye bakola mu bintu byabwe okitegeera naye omwana atufaanana ate kitaawe andoosa Ivan akuloosa andoosa ofaako obufi nze gwolaba wano nze yasikira taata waffe okitegeera era kati twasigala babiri ne sister wange wali omu nze nzirako asembayo omulala ate asembayo muganda wange yali ansembako yafiira mu nyumba ya Ivan bamukubira masasi mu nyumba ya Ivan ng'afiirira Ivan bali baze kuta Ivan okiwulira bali baze okuta Ivan oyo muganda wange n'afa kale n'olaba omukyalo oyo nti alina empisa embi waliwo n'omwana w'oyo muganda wange yafa muganda wange yamuweerera okuva ng'akyali mwana muto paka nakaakati era ne sente nga zijja ku akawunti yazikansolinga omwana aleme kusoma okitegeera ebyo ne tubivaako okitegeera kati alaba amabanja gamutte South Africa buli amagoba gafuna mu masomero agakwata bukwasi ng'agula mamoloka ga bbeeyi ng'akola biki buli moloka gy'ayina adipositingako budipositing talina kintu kiki kigamba nti nno eno emmotoka alina kaadi ye nti azina ziteeka waati e South Africa beewola bwewozi kuteekayo deposit nakudda wali mu masomero buli mwezi kutemako tebirina makulu byakola. Tuddeko emabega katono abaana ba Ivan Kachanga Ivan Ssemwanga afa mubadde mubawulizangamu ffe tubadde tubawuliza nze emyaka gyonna gye mbaddeyo mbadde mbeera South Africa okitegeera wakomadde okwogerako nabo abaana buli ddakiika njogera nabo twabayita n'okubayita tubambaza ekifunduka kya taata waabwe kubanga omusika yennyini tiyaliwo mu lumbe okiwulira ekyo tuteekawo ekifaananyi ekifundukwa senga waabwe yakiyina okitegeera ne tubayita jangu oyambala ekifundukwa maama waabwe agamba nti waaye abo bataata bamwe babi ffe twali tubaddeko babi kuva ddi guleeta abaana tubambaza ekifundukwa myaka 7 toyambaza mwana kifundukwa lwaki tekituleetera gamba nti abaana tubajjeko DNA tupurufinga abantu betugenda okuwa ebintu byabwe. Tuddeko ku kintu kya DNA katono ekintu wano mu Uganda okola omuntu ku DNA ebiseera bisinga batebeekakasa muntu oyo omulabi ayinza okugamba temwekakasa abaana ba Ssemwanga be yazaala muzali okutuuka okwagala obakolako DNA okitegeera anti adojinga DNA ne South Africa agidojinze okitegeera agidojinze yamanyi bakoza DNA eye South Africa ne weba wano eye South Africa kuba ebitambula bye South Africa Ivan yafa talina baana aba baana be boogera by this moment baboogera nti baana ba Ivan nenga baana ba Ivan in Uganda ne South Africa webidda mu tebabamanyi tuvola zaliyeretera obuzibu nadde South Africa nentambuza ebintu ebyo nembitwala mu ba Law Society ajja kulaba ebintu ebyo nga fraud erina gwe yakola bamukwate okitegeera ate njagala nyambe waafuna ebizibu e South Africa adde ku TV nga wabadde avuma famire yange agigambe nakola fraud what zino empapula z'embalaze ze bino byakoze bya musajja mulala ate akyali mulamu yeyita Bawa Alice Nyomo yawoza Bawa Ivan alina kubyogerera Uganda eno zino ebbaluwa ze South Africa omufumbo eyafumbirwa Ivan mu South Africa bino wembikwata nembiraga aba South Africa nembagamba ebintu byamwe bibino mbiresi era babikwata ebintu bino ne bagamba aliwo abadde abirimu nti wuuyo mukufunze zali gyali ayinayo omusajja kati ayina era omusajja omulala enaku zino yafuna Shakib South Africa ayinayo omusajja mu South Africa yamukolamu ebitambula gokolamu ebitambula yalina okuba musajjawo permanent paka olina ofunamu ne 50 akyali mulamu
kitegeeza watutte bino byonna 100% agiwadde agyetaddemu kitegeeza n'oli gwe yakolamu ebitambula alinako 50. Abalala bwe bamugamba be South Africa abafeere be South Africa bagenda ne bamulumba ne bagamba nti owaye Zali ayina ebyobugagga by'abaana bali twagalako 50 gendo bagambe nti nange njagalako ebyobugagga byange olebe batwala 50 nga n'abaana ba Diamond bennyini ebitambula bya Zali birimu oyo omusajja omutale okitegeera ate nga ttale mu South Africa akyali mulamu ng'ate muganda wange omukazi gwe yawasa yafa okitegeera mu kufa kwe baba balina okunoonya Nest of King yali nina kubanze nendoka ngenda nenonde balooya nendoka ntandika okuteekawo badirector nenteekawo badirector bana nga ne Zali atudde ku ntebe yemu nange by this moment ayingira ta mu bintu bya muganda wange agamba nti no ayina mu 100%. Nzira ate mabega katono samwanga yagenda okufanga ino omuntu gwa wasizza ebweru South Africa naye yafa yete yamwinaamu mwana yete yamwinaamu mwana tiyamwinaamu mwana yamukolamu ebitambula kubanga mateeka geeri womukolamu ebitambula bye bikulaga nti osobola ng'onoolaba nanga muntu toyina nanga muntu osobola okugenda buli wamu yeekola buli kimu kati naye yamukolamu ebitambula by'ensi eri nti aba asobola okubeera wamukolamu ebitambula by'ensi eri ebyobugagga bye aba alina otwalako 50 oli yafa n'aba yafa famire ye yebitwala ku famire yaabyo yafa mulimu kuliko akayana n'agamba muganda waffe baali bamukozeemu ebitambula ate baali tebannaba kubimanya naye fate famire tugimanyi okiwulira toyinza kutwala butwazi bintu by'abaana n'obitwala n'obiteeka mu manya go ng'ate n'amanya g'obiteekamu manya ga kikyamu okitegeera ffe bitwagala bigende mu manya g'abaana ate abaana tunaabawuliza tutya byawoza tetulabira abaana musajja yakola ebintu bingi bye yakola biki bye tugenda okuyamba abaana nga naffe ffennyini yali atuyamba okitegeera kubanga ffe ffennyini amasomero ago gaggulawo twatunda ettaka lya maama waffe gye twatunda ne tumuwa twatandika amasomero ago mu mizigeegi 2 ne tuloka tutandika okugenda ku buflatisi n'essaawa zino babakola ki n'essaawa zino baba banja ku masomero milioni 13 eza rand kati baagala kutunda kizimbe ky'abaana bagende basasula amasomero ng'ate amasomero yamaze dde ogeeteeka mu manya ge bye biki ebyo bw'abeera ng'abaana bano yabalabiridde from day one nga yabeera nabo era nebyakayanira ku byakulabirira abaana olwedde balabirira lwaki temumuleka because olwedde abaana era yabalabirira bino bye mwogera kati mumwogera mwe muli eno Uganda naye mu mateeka geeri birina okutambula bwebityo mu mateeka ge South Africa muwano we mukimanyi nti maama w'abaana mukimanyi ku bigambo naye South Africa mulo ne mu mateeka ne mu zi ID jeni ezirina omuvaako tuteeka ebintu mu baana bintu by'abaana bwe baba bagamba by'abaana ffe tuli babbi n'ebyapa by'emakerere ffe tubiina lwaki tebaabiwaye ebyapa by'emakerere ebyo byakaabira okutundawo esente entono emitwalo 6 ng'ate ekifo kya milioni 4 za dola ekitegeeza mukkiriziganya okutunda naye sente zivuddeko obuzibu okitegeera bagala tunda nnyingi yaye atayagala tunda ntono aye okitegeera ebyo byonna byajjawo okutuula kwavaawo omukazi tawuliriza omukazi amanyira omukazi avuma buvumi bantu okuteesa kwaggwawo tetukyalina kuteesa na mukazi nze nkubuulire omukazi oyo musota nga woowuli akyuka nagira ati n'akyuka nagira ati naye kati bino byakyukiramu sisuubira ngeri gyagenda kubibuuka mu ba South Africa kubanga kati nzirayo South Africa South Africa kwata bintu bino kubanga nze ndi administrator okitegeera South Africa ate si administrator namuteekawo mu masomero aga Brooklyn just abeerewo nga maama w'abaana abeerewo nga CEO okitegeera era abadde nga akola nga CEO ng'afuna emitwalo emeka 4 okitegeera nze mbadde sizifunamu ssente zo mu Brooklyn nga ssente zenfuna muganda wange yali Ivan twatunda waffe okitegeera nampa ssente n'aziteekayo 13,000 oba biki bakimanyi tawa sezaalawe ekitiibwa ate tawa na bbaawe ekitiibwa ate era nze taata w'abaana okitegeera kakati byebyo bye biki njagalako okudda emabega katono nnyo ekizimbe ky'Emakerere kino ekiri e Uganda singa Zali avayo n'agamba kale mmwe muba mwagalayo tugeze ssente ze mwagala nakkiriziganya n'otutunda ssente ezo zennyini mukkiriza ne mukitunda ng'akkiriziganya ssente ki ogamba ekizimbe kiri abaavu emitwalo 6
ekizimbe sente zayagala okitunda n'amabanja gayine South Africa ge milioni 12 ekizimbe tetukyakitunda nga ye wabadde akyagala kuba director wange ngambye amabanja mangi twali badde tusigaza ki abaana bali badde basigaza ku kizimbe kyabwe amabanja gava ku kitegeera gamasomero agabiri mu 5 gabalema okusasula lenti kibasibiro mu ebintu okitegeera kati basigaza ka amasomero ana kati baba banja mateka geri kasaba bakubanja no sasula okitegeera kati zanoonya ate nga nazo zenyini zanoonya bwoba otunze emitwalo nkaaga ejja dola kitegeeza era busente obusigalawo butono era okuplaningirako abaana kiba kitegeeza abaana basigaze ebintu byabwe kata tutambuza mu balooya biki ffe tumanyi ebintu webitambula webikola ki mukwagala ogambye gwe Sezaalawe buno obudde ate era gwe bbaawe gwe taata w'abaana wekiri kituufu nnyo singa bukera ku makyazali ne bamukwata olw'amabanja ago ne bamusiba gwe nga Sezaalawe oba bbaawe oba taata w'abaana batasobola mujjayo okumujjayo ate oba munnange yayogera buli kyayogera kya mazima okitegeera bosi ledi tasobola kwejjayo mu nsi eri ajja kwejjayo mu nsi eri gomanye ensi eri nti nabo balwanira bannansi baabwe balaba bagwira nga bali mu kuzanyira mu byobugagga byabwe omanye ekibeerawo nowaba nga muntu abadde munaku bagamba bugambe maama tufunye naffe guno omulyo muvuga moloka za bbeeyi kumbe muvuga moloka muli muzififite z'aba South Africa ze muzanyiramu eno gwennyabo ogenda kutegeera ayina sente kyoyo ave masomero ga Ivan olabe wabonaabona kubanga byabyemu byebingi ba auditor bagenda kujja babalirire buli kimu mu masomero omwo byabyemu olenga bamubanja ate nga milioni nga 2 agalandi oba 25 okitegeera ogateko naga amabanja ge yetaddemu mu ebyo ebintu ze sente meka lwaki oba toleka ebizimbe by'abaana ne bibeerawo bali bisinkana abaana ogambye baganda bazali abasinga bakola mu masomero abo yabateeka ne ku misaala balyoko tebakola babeerawo batudde bakubye obukalu bagize bati batunula bati balaba abaivani baliwo abayitawo wano webalaba nti ng'akubira bosi we alo zali tulabyeko gundi ayitako wano bakaleekezi kale ffenna tubifiirwe naye atagenda kutegeera time egenda kutuuka nga negayirira naye ng'ebintu byatambula dda nga birina kutambulira mu mikono gyange nga negayirira nga siinange gye mbiza mabega ba yeebala mutuufu kati waba yeebala mutuufu mumuleke atuukire ddala ku kisenge eki ate njagala akomewo ng'ategeeza bannamawulire nti bannange bangoberwa fulawudi omulabi yali otagambye mbuno naawe okaya najjaso oyagala bintu bino byeddiza obyabyezza seri mu kwagala kubyeddiza ate kati oli yasoose okubyeddiza ng'ate buli mwaka awasa omuntu awasa buli mwaka golooza omuntu ng'owasa buli mwaka golooza bameka boogenda okuteeka mu bintu by'abaana goyina 100% onoowasa era bitambula ojja kuwandiisa mu baana bali batali era onoddamu okuzaala owagundi era ogenda teeka mu ttale onoogiramu oti kiri bagamba eri nnyanja ya buli muntu gendamu kuyingira mu bintu by'abantu South Africa adduse DNA eyaba South Africa nina okuddayo South Africa ngambe looya yamuguliridde n'amuwa ebintu ku makubo era n'omudirector nga ngambe omuli bamukwasiza bintu ku makubo looya n'amugamba bana mukazi agenda funa ebizibu ebintu bye namukwasiza ku makubo si bituukirivu okitegeera naye yalabanga yamuwadde sente kumbe n'oli looya naye muya yamanyi family yaleetayo ebintu zinabitwalayo ebintu bya Ivan n'embitwalayo byonna ate yenayagala akoleki omukyala mwinamu abaana bameka abaluwa Ivan yafazali amwinamu abaana bameka abo abaana bemanyi abo bayogera abasatu yayinagayo abaana abalala Ivan South Africa bakazi abalala ne Uganda yoyo omwana omulala ono omuganda be baana bana ono omulala abadde afuna ku mugabo gwe ate abadde alina kyafuna bebansindika n'okunsindika eno nzije ngoba omwana oyo okitegeera zali yali aleseka abaana ewaka bibampakira n'okumpakira nzije ngoba omwana oyo mwana wa Ivan ate omwana wa Ivan kitaawo ankola ki jeni eneebeera nti ntuufu naye ati kitaawo ankola ki anduusa mutabani wange alina okukomawo okitegeera jeni mwagigulirira nebeera ya kifere okitegeera nze sirina bye nagulira mu DNA okitegeera DNA yajja ng'etugamba ebyo bye yatugamba naye ate kitaawo andoosa
kuba kati abantu enkola gye bakolamu bino ebyekifere n'atandika nti okukkiriza DNA eyo y'omwana wange kubuno fere zali gwakola zali yagirinamu omukono zali era byonna be bamu be batuwa ssente zitandika okukola ku bino ebintu kubanga be bandeeta okuvaawa e South Africa ne baŋŋamba genda e South Africa otandika okukola ku bya DNA kati ate beera DNA bagisindika South Africa ate noono mufere we South Africa okitegeera kati n'abitegeera nti ebyo omwana wange ajja kukomawo tuddemu tubajjeko DNA omwana oyo tumuggyeko DNA tuggyeko ne bano abaana abalala bazzali okitegeera omwana oyo mulina contact ze oba okuva omwana munoonya simulaba omwana munoonya wuuno ne wano ku ssimu bamundazeeko wano ku TikTok bamumpeerezaako munoonya yalo sista bange baŋŋambye bamulabyeko omwana wali awo mwamwegaana bamwegaana ne bagamba DNA ezivuddeyo nga nkyamu omwana si wa Ivan Ssemwanga era mbadde neebuuza omwana yaddawa omwana omulaba omulenge oyo wakati wuuyo nengedde wano ngaakufaanana afaanana Ivan namumalayo noona amufaanana yenzewa yuno wano wakati okitegeera n'oyo omwana tumwetaaga akomewo ensonga egenda kuggwa ali South Africa mumumanyi mwe physically tumumanyi mumanyi nnyo kubanga nze nkuze mulaba ku street okitegeera ate nga muvubuka ali awo street kid okitegeera bano abanywi banyawupe biki ba street kid okitegeera gwe yakozesaamu ebitambula bye bamuyita ttale yoyo omuvubuka kati munaamwa ku mugabo gwe nga ate ffe tumuwa gavumenti yemuwa gavumenti ejjatuuka nabo bennyininyini famire yaabwe ebagambe gwe ebitambulayo kaidiyo tugiraba wano idiyo giraba nti tugirabamu ono omukazi yeyita Zali mugagga bulukwise college jangu ofune ku ssente zo bakuweeko fifiteyo olabe batwala ebintu by'abaana omuntu ayinza okwebuuza kwesembereza abantu mu zi IDs ffe twagala bintu biwumulire mu baana omulabi ayinza okwebuuza uli director gwe mbadde nteekako abadde nga temporary kati gojota obere permanent nga tobadde CEO novaawo n'oludda mu bwa director weefudde ownership omuwaati senga yekyanga n'abawa abaana bamwe osobola obalabirira nga lwaki sibalabirira ye wasoboledde okubalabirira nga babaddeko endabirira gomanya Ivan byeyaleka byonna bigenza okuggwawo byonna biweddewo amasomero 24 gonna gaweddewo ne wasigalawo amasomero 4 nga abaana ge balya oba ye abadde agalya n'abantu be kola white party kola bino kola biri kola bino Ivan okuva lwe yafa Zali yali azzeeko kukijja okulaba kukijja yajjayo ne boyfriend kola olunaku lwe yajja ne boyfriend bazze kubijja batandika kwekubisa bifaananyi batudde kubijja bakoze bati ate lwatuyita mujje mulabe ku baana kati ze nyinza okujja mu bintu ng'ebyo nga namuyita dda ne mugamba jangu bambaze omwana w'ekifundukwa okuva etwakola olumbe emyaka 8 kati mwana tayambalanga kifundukwa kya kitaawe kyeyasikira senga we yakiina adusa budusa baana abadusa eri batata bamwe babi tuli babi kyatifa abantu abatono abatali bangi abantu abatono tuli babi ki abamuzaalamu n'abaana tuli batono naye bakulema nabo n'okumanya nti kati bano mbabala babeera we bati nabo ne bakumanya ate gwe bafuula basiru ate nga be basinga obugezi agamba ekibasumbwa butasoma sente twazikola tutya nga tetwasoma kyolina osooka okubuuza sente twazikola tutya na Ivan nga tetwasoma Ivan yakoma mwesi firi twazikola tutya okitegeera mwejjusa okubeera nti muganda wammwe nejjusa okulaba bannange mbabuli engezezaako teesa n'omukazi oyo naye omukazi akyukati nga omulaba n'obusigesige bwabeera nabwo atubugira buti naye enkyuka ye gyakyuka akyukagira ati nze nkyamuyina eyo party 1 nina ebintu bingi bannange njagala genda mukola nina ekibuuzo kimu ekisembayo gyendi sisi ebintu Ivan yakolanga nga naye obutuuze bwe bwawano nga bwawano kale obuvali eno yewaabo obuzaalina nywabwe bwe buno lwaki temutunda essomero liri eriri South Africa ne mujja ne mukolera ddala lumu abaana ne mubakolerera ebintu byabwe neewange era byebigendererwa byange muganda wange bye yaliko Ivan Ssemwanga ke yazimbanga flat eyo nga tukola naye
nga buli sene ze tukolawo azisindika kuzimba fulaati eyo buli ze tukolawo zirumbise eyo buli ze tukolawo zirumbise naga mwana we naamaliriza ebintu bino ebyamasomero njagala ntunda amasomero gange go n'omulundi gumu mbize Uganda ebintu byange okiwulira naffe bino bye tulaba bye tuliko bino njagala nange nkyagala ekyo kyokutunda amasomero gwe manya ntuba mugaguziza abantu abalala ne mugabaguza ne mumanya nti no kale ebintu bijewa Uganda nete oli tayagala bintu kujja mu Uganda agamba South Africa abana bakulia South Africa ene Uganda tebalina kuddayo okitegeera nenga kitabo yafa bamuletawa eno Uganda bamanyo Uganda okitegeera ate Uganda tebalumanya abana tebanama kutuuka na kwetegerera okiwulya biuno ekivuka biwanvu bitye nenga mama che come mutole mami okitegera kati ebintu ngebyo omwana nabatuuka kwetegerera oyagala kutegerera mwana nga tegwategerera omwana olwezo bana abasajja balala ate abasajja bana abo babafere okitegeera ate mwetaga ebizimbe by'emakerere tujja biteekako kaveti tubibakwase teri alina mululu ate simwe mwatukwase ebyapa lwaki gwe zali tebakwase ebyapa by'emakerere ne babiwafu omusajja yali akola emakerere awo n'akwasa maneja we namukwasa ebyapa namugamba bikwase abafamile yange ebyo ebyapa kendifa bikwase abafamile yange era we najja wane South Africa ne batukwasa ebyapa sister wange yabiina ne batubbako ekyapa kimu bakyewolerako sente mwaka ku mwaka kyapa ki waliwo ekyapa kye batwala ekimu era ekyokufulaati ku fulaati biri ebyapa bibiri ne basikako sister wange ekyapa kimu kibadde beewolerako ne bamanerenda era nakyo bakibanjako era sente okitegeera ne basobola oluvannyuma ne bamaliriza awo manerenda yennyini aleese babbaaya ba 60,000 ekyapa ekyali mu Alice Nyomo bamaze bakikyusiza amanya bagamba kidde mu sister wange kimaze okudda mu sister wange ate agamba tukikyusa ate tukizze mu manya g'abaana okitegeera nga n'amabanja tebannagamalayo mabega kitegeeza ne mabega the end of the day obolekate mu sister wange bizibu okitegeera sister wange n'abalekera ekyo kyapa kimu nakyo kiri bakibanjako bamanerenda bennyini be baleeta ki abaagala ogula ekizimbe ebisente entono ye takitegeera ekizimbe kya miliyoni 4 za dola yayagala kitunda $60,000 okitegeera kitwakigaana ate nga yagala kubitunda sente obwo butono kusasula amabanja South Africa ate nga ne South Africa ebintu biweddeyo mwali mwagala emutunda mukole mutya mugabaneko buli omwagabaneko afune kyatwala family ene efune kyetwala baganda basemwanga naye batwaleko kyatwala fe twali twagala ku abaana tuba tuniddawo tusigale nga tubakola assets abo wane Uganda ezikola business biki wabula ye yakiganya kirwanyisa mbwa ina kolera abaana biki South Africa ate era waba tutesede South Africa era genda gula ebintu mumanyage okitegeera kati ate babikoledde wane Uganda mumanya nti mubitayidde mbaana bamwe balina nanga mutu mbe batera wane Uganda mumanya abaana balina we bastanize sijja kubeera abaana kujja kumanja the end of the day mukazi alidde ebintu baje batandika kujja nga abasule wafu abasule busuuzi wali je batamanyi abasule busuuzi baje bangwireko bwe mwesanga mukona abo bakutegeera batona bantegeera era okumanya bamala kutuula bulungi nnyo lwasiya zebatika this is a daddy semuwanga naye omukazi atukweka abaana atufulye ddala ffe abantu ababi abaana bebajja okuziika taata mwayogerezeganyako nabo abaana bebajja twayogera nabo ate tebaali waawo era twogera nabo mu luzungu okitegeera kitegeeza abantu bayonoonekera eri tulina kubatereereza eno okitegeera ebizimbe bye balimu South Africa balimu apartment bapangisa mpangise ebizimbe bya kitabu omukazi yabitunda byonna n'abimalawo tayagala kumanya sente nazigula maga mamuluka gemulaba gebbeeyi gabalaga waawo gemulenge anti oli muli wa sente wakwata sente azitwala butwazi n'amanya nti adipositinzeko ku mmotoka ajasasula buli mwezi mpola kasa atudde mu masomero okiwulira bamutemako mpola kati agaveemu olabe amabanja gonna emmoloka biki byonna basika busisi kuba ali mu sisitemu etaliiye ogambye omufugidde yatalina kutuula myaka 8 abuyinza abukujjeko bbanga ki guno mwezi gumu gwalimu gwalekaniramu ekitegeeza amabanja ge babanja amasomero naye walimu mu kaseera nga gwe boosi we amabanja bagabanja gwe yagaleeta amabanja nagaleeta ntya
ngate yagajjamu nga yeyita mama w'abaana buli kimu yagajjamu yajjamu sente n'asayininga mu sayiningi ya abiri ngenda kulinya kudda Uganda n'alinya buli wiiki abeerako eno kusayininga kujja kulaba ku boyfriend Shakibu nga yeyagadde Shakibu okutegeera buli wiiki okitegeera bye tutayagala ebyo bintu by'abantu buli muntu kuyingira mu bintu ebyo nga nawe kenyini werekereza nerekereza munda banamo gye munsinkanye abaana babeere bulungi okutegeera bakyakala bukyakazi gwenga gwolinayo abaana gwenga gwolinawo abaana babo nina abaana 3 kati abaana bano abasatu bo bali wabali South Africa bali eno waliwo gwe nazaalire South Africa mukazi wange n'akomawo naye waali wano omwana wange nogwe nina kati saawa zino alina abaana 2 bali eno bonna omu wa myaka 2 kati ate omulala gwe ninawe saawa zino ali lubuto saawa yonna kuzaala nenkya bayinza okugamba kuzaala nze kasa nkugambye sagala wejjuse ogambe nti ate omusajja yakola wati na wati naye eyo part 1 kati nzija kupaka part 12 ngenda kunnyonnyola abantu paka gye twava paka gye twakoma paka nakakati story eno nali njagala nnyo gyogera naye bambi onyambye nnyo okujja wano ntandika okunnyonnyola abantu. Semwanga yafunira Zali wali oli naye Semwanga nga ndi naye Zali yalimfuna mu mbeera ki yere yamujja ku musajja mulala naye olaba akasajja ke yamujjako bakaita kanini esente ke yamujjako kavuga bumoloka buno obutono buno ebiseera ebyo ke kaaliwo yakavuga kamoloka ka onda baledi ke kaaliwo okitegeera South Africa Ivan n'akamubbako n'atandika kumulabirira ne bazaala ekyekyana kipinto nga ndaba okitegeera buli mwana gwe bazaala nga nkola ki nga ndaba gye twatandikira mumanyiyo tetwatandikira mu masomero gye twatandikira mumanyiyo okitegeera nika kati omuntu ng'ono twakola naye omusajja ndasobola okukola wiiru ye ebiramu bye by'abaana be n'akolera gwe yadduka mu bufumbo bwa Diamond aya tankulinde South Africa gwe weyite mama w'abaana eno Uganda naye erife tulinayo omukyala waffe mu South Africa ate famire yaabwe bino ebintu byabikwatagana nazi famire olaba famire eri wejja kitegeeza ne famire y'omusajja ezze bwendi complainer ebipapula ebyava mu balooya abo byeyaguliridde nina mugugu ebipapula 15 weebiti ngenda byetambi bakubire ku meeza tukwate ebintu zonna 10 omulundi gumu byebino ebipapula bannange bibino era aboogera ku TikTok ne mubeera ne muwagira omuntu omuyaye ng'oyo oyayogeza busige ndowooza mukiraba obwo busige ekitegeera agenda kubidduka mu buddusi entesa yamugwako kudduka buddusi kwagenda okola kudduka buddusi entesa yabalema oli tateeseka naye yefuula nti ebintu byonna bibye ebya Ivan nga titwali bintu byawo bintu by'abaana twagala kulaba buli kimu nga kiyingira manya ga mwana yengaba gye bagabamu ebintu tewali kuddawo Ivan taji bannange omusajja yafa nga alina ku situresi za mukazi oyo okiwulira nga ali ku situresi y'omukazi yatuusa ne Ivan okufa ze nkubulya muganda wange nze oli muganda wange tata yomu mama yomu era eri yankweka nga mumanyi ba King Lawrence mumanyi ba Cheyuna abo baserebu biki abo bali bagoberezi naye nga nze yanteka mwanda kava nga akimanyi nze fighter we okitegeera kati era mu ndabe yenze omutuufu kyolwanirira ate kyekyoka kyenjagala kudda manya g'abaana abaana abamu bali mayina ani agenda okucontrolling ebintu okitegeera abali mayina kati butwale tutunda ekizimbe mabega kaawo nga baagala kitunda ate batundiramu mayina mayina baba bamutundiramu naye kubako omuntu akontrolling okitegeera kakati awo ebintu byabwe ate n'okutunda tekukyaliwo tukyayagala kutunda twagala tubikyuse ate tubiteekeko kaveti n'okutunda kati ogwo mutima ogwagala okutunda ogwo gwazali gumuveemu
tusigale nga ffe watulaba tetuyagala tetuyina mululu gwa ssente mutwagala ssente twagala bintu bino babisinkano sagala bayaye kimukayanya kutunda sagala baana babe bajje nga bajja bangwira muzeeyi ebintu byaffe olwo babikudde obwongo baba bikudde obwongo nyawa bagamba tewaliwo kiriwo mugende mulumbe kitamwe wuuli eri okitege nga nange sirina kyenina njagala abaana nga buli muntu alina kike era bamateeka mwena gye muli ne mukola ensobi bino ebintu bya South Africa tulina osooka okubikoleketinga tubigatte ku byaki ku byene Uganda tusobole okulabika nga abaana tubawo ebintu byabwe oyo omukyala always abaana abasajja bapya ate ne bino ebitambula bye yakoze bya abasajja balala bigaba bintu mu nsi ndala audio wano nga birizali byayogera tulabe tankuweyo wano okumanya basiru nnyo wekugambira nti basiru nnyo tebasobola kweroleza kugamba nti oli omukazi ayinamu ebigabo ki n'abaana abaana baffe balinamu emigabo gyaffe naye singa tubakwata bulungi bali abantu bayigala nga batuwa katente nga batulabirira what are they doing they are fighting against me they are fighting against my son ate lwaki tetumulwanyise nga yakola ebyekiyala batusa n'okubatwala mu kooti ate yalimba abantu mbe yatutte mu kooti yosemwanga atwala ne mu kooti talina kuba administrators mu busiru bwamwe nze ndi administrator e South Africa ate era administrator nga nze ndi muganda wa Ivan ye muki yali friend ate yeeyita administrator w'abaana be ku lupapula bamuwandikako as a friend okitegeera sister wange yaliko a sister okitegeera kwebyo ebintu kati tambalage neno audio ne South Africa bagamba ebintu tetugezaako kutunda kizimbe kye South Africa ye abadde afuna naye namujjako ku payroll talina sente zafuna oba director we wavaawo talina sente zafuna gwe muganda w'omuntu yangambe kankwatagana n'omukazi ono naye batabani ba muganda wange tukolere wamu osanga nange nobwekuteganye n'oli akuadvising obubi kati mwenna tuli ku audio tugenda funa audio ey'enjawulo mutandise okwekola mu mawulire omukazi nga mpulira ataamye ennyo mu mawulire bannange ekintu ekyo nga tekyandise bulungi ffenna abantu abali South Africa abali mu mikwano gya Ivan tewali muntu gwe kyasanyusizza omukazi ayogera gundi muyomba naye ku mikutu mukola muti ekintu ekyo mukazi azza muliro kintu ekyo nga tekyabadde kirungi kintu ekyo nga tekyatusanyusizza ffenna community namba abantu ababeerako naivan ekintu ekyo tekyatusanyusizza nti ate omukazi ayagala kutunda makerere tyagaba ne ssente simwanga temukkiriza ekintu ekyo ekyomukyalo oyo tunda emakerere temukikkiriza amasomero gennyini eni South Africa gamulemye agaali amasomero 24 kati gali amasomero 6 bintu bimulemedde ddala kati ate atunda ekintu ekiri ewaka ku butaka buli muntu kyalwanirira okukola mu nsi ye Uganda mmwe mukkirize ekintu ekyo kitundibwe nga nebiri eno ku mawanga ebintu bimulemye sente zonna bazimazeemu mu masomero kintu si kirungi ekyo ffenna tiimu South Africa community teri bantu basanyukidde kintu ekyo ensonga nziwulidde naye nina ekintu awo wenyini nawe mbuliza awo wenyini okusinziira ku zali agamba toli administrator era kyekyagobeza ne mu masomero ate administrator nyinza okubeera administrator nze ndi administrator kubanga zinateekawo ba administrator zinateekawo ba director okitegeera nze king of the next of king kubanga mubiri ebintu mu serious kwa twali tubitwalidde mu serious okitegeera mu system yeeri next of king kuba Ivan engeri gye yafa nga talina mwana mu South Africa okitegeera mu bitambula bye nga next of king balina teekawo muganda we
okitegeera kati ne tutateekawo muganda we ntutaddewo muganda we okitegeera nze ne ŋŋamba tanteekawo ba director kubanga naye sirina bitambula bye South Africa ne nteekawo director nasooka ne nteekawo ba director bana okitegeera ne nteekawo King Lawrence ne nteekawo Cheyune ne nteekawo Kajoje Embuga ne nteekawo Lawyer Skubati abo bonna bonna baloya bana buli lawyer afuna milioni 4 buli mwezi afuna milioni jali emitwalo 4 buli muloya afuna milioni 8 buli director afuna milioni 8 okitegeera neŋŋamba sente nyingi eziva mu masomero tanteme ku ba director okitegeera nenga nezali twatudde naye ku meze nga tutudde wano nga alina okuyingira mu ba director kubanga awoza alinamu 50 okitegeera share order oba oyingirirawo at first kuba twasooka kubuuza wali mu baloya ne babuuza waliwo alinamu share muno zali fena tugamba temulimu alinamu ki share ne bakebera mu system ya zali ne bakebera mu system eri bakebere ku zali system nga tebamuterangayo wadde ki wadde 10 eyo jawoza mbu alina 50 nga tebagimuterangayo olwo nendo kantekako ba director banaabo okitegeera ba director bana ne mbavuga mukaawe emyezi ndowooza gyalinga nga 5 ne ngobako omu ku omu ne kusigalako director wange ki omu ate nga nayo yaliko nga temporary nga ninda baana bano kuba wa DNA mu mateeka wali eri oluvannyuma nze nkole kimbi bateekemu abaana okitegeera ba proofing bateekemu ebyo ebintu bigendera mu mateeka ge South Africa. Nina audio jenjagala owulireko endala zali jayogera n'agamba basooke bategeere bino ebintu webitambula nze sirimu nfuna migabo gya kampuni eno nali mukazi wa Ivan restate kibannyonnyola ekikazi ekyasama nga tekimanyi kyefulambu kimanyi tekimanyi oyo ali kusengawo senga w'abaana bagwavuma emigabo gyange wegiri nagenda nenva mu kampuni emigabo gyange negisigalayo migabo ki nga talina butuuze South Africa mu muganda wange bino byali badde bibeerawo bino obutuuze abuyina e South Africa ne muganda wange yafuba oyo ye gwabanja Ivan okitegeera oli omu South Africa gwayogera kwa mita Alice Nyomo n'ebyapa ebyo biraba nawe byalimu Alice Nyomo byemakerere okiwulira bwoza eri ebintu by'abaana bange ebintu byonna bitulina bikyusa bukyusa tubize mu baana okitegeera emigabo ki gyayinamu ate nga tukimanyi ddi owaayi osooka n'obuuza lwaki mu kusooka nteekako ba director bana nga gwalina share order mwoli n'otavaayo gamba nti nkola ki nti wendi nenkufuga emyaka 8 ate bino tobiraba muganda wange saagala kwogera bingi nnyo njagala tusisinkane naye South Africa mu mateeka ge South Africa njogera mateeka ge South Africa zali mateeka ge South Africa tasobola beera shareholder mu company tasobola alina butuuze bwayo nga talina bufumbo na Ivan alina share alina okuba ne share order yoli Ivan gwe yawaso w'empeta mu South Africa ono zali jasalinga nga side cake anti yagamba otegeera kuzaala abaana n'obazalira ebbali naye nga toyiri mu bitambula bya musajja mutuufu oli yafa alina mukazi we mu bitambula bye era gavumenti eri kasogiraga nogiraga idea Ivan oti bagiteeka mu kompyuta ne bagira bati ne bagamba ono asoma erinnya lye Ivan Lebuhanga okitegeera Alice Nyomo Lebuhanga kati oyo ye zali asoma zali tale n'oli omusajja wa kyali mulamu ono muganda wange gwe yawasa bamita Alice Nyomo okitegeera ono Alice Nyomo so olirwedde okuyimirira naye mu kooti nze ndirwedde mu kooti e South Africa ndirwedde nezine ze Uganda nabyo tulirwedde kubanga bino ebye South Africa tulina bikolekitinga bigende bijje ku bye Uganda ate bye Uganda tuleke tubibawo bulungi tulina osooka collecting ebye South Africa kubanga yeita administrator ne Uganda okitegeera ate ababye South Africa okitegeera biki bye tuba tukola ebyo tulina okugatta ebye South Africa biveeyo bijje bigatigane kuki ku bye Uganda nesenga w'abaana be nga yamuvumye nnyo obaga okitegeera ebintu ng'ebyo ate nga senga yakuteeka ekifundukwa okitegeera wananyiiga abaana bagenda kuba batya wanyiiga amumanyi nnyo wananyiiga obunyiizi
ekifunduko ekyo n'akikwata n'akisuula wabweru amanye biyinza okugwawo amanye ebintu bya Ivan gye biva egambye abeera ku budaala bw'ennyaanya n'ayogera okiwulira budaala bw'ennyaanya oli omukyala goloza akola mu budaala bw'ennyaanya oli business woman yakola mu bikuba alina amaduuka 3 asuubula Kenya mugagga naye alina ssente ze teri alya mu ssente za Ivan sente za Ivan abaziryamu tuziryamu tukuuma bintu by'abaana okitegeera nga biwanvu lwaki mutula ku round table ne mubisa round table yagigaana round table agikole kati ajekolere okitegeera ajekolere ye tasobola kutegerera family okutegeera yategerere family ye paka atisokola be zali wafunirawo obuzibu ntandika nti okulondoola abantu beeri ku bukojja nti abaye mulete ebintu by'abaana mulete ebintu eby'abaana bina kubeera mu kika baana tebalina kika kyabwe fe bazadde baffe baafa tebatusindika mu bazadde baffe tetwagenda mu bazadde baffe mu bujajja bwaffe tetwakula waliwo odi yeno zali ng'agamba ababba bubbi ye abadde afuna emitwalo 2 ate director mbasina musasula director mbasina musasula director alina kufuna sente zimu nange zenfuna oli ataddewo ebitambula bye mu bintu ebitalina ebintu byamanyi nti nabyo biri dangerous ataddewo ebitambula bye mbasina musasula mba nina omusasula nze akakatono kenfuna kamala saagala mululu okitegeera kenfuna kamala kakati yewe yagenza okulaba nti olwokuba nateekawo director alabe ebifa mu masomero kyekigenda mu maaso n'ategeera nti kyekigenda mu maaso ku bizinesi za muganda wange gwayitambu ategeerera wabula nti ate antegeerera ye ayina passport IDs ezikkiriza omuntu okubeera mu bintu ebyo okitegeera yanyamba atule mu bintu ebyo nayina omusasula talina byefuula mwana nakula naye era teyefuula zali yali amugamba nti waaye munguze bino munguze binguze bikyuse obikolo kyo binguze n'amugamba sina kyenkola nze twasinga muganda wange oli nakula naye okiwulira era yamugjeemu naye okuteesa kwaggwawo wateetereeze nga ye njagala wanaaba afunye ebizibu akomewo Uganda abategeeze banaye nafuna obuzibu bwa fraudi olw'ebitambula byange n'okukola bino bifeeke bye byakola bino bimaledi biki byena byayeteekamu South Africa sawa yonna nzirayo just nkyalinda visa ya myezi 4 ndoke mbatuuleko mbawala kati eyo ne gavumenti yange banagiwulira eyo eri wange gyenkulidde eri gyenkulidde oyali yatudduka mudda okiwulira mwina WhatsApp group mwenga ba family tuyina zali mwali ate mwali talina gwalumba buli muntu avuma buvumi n'obwo obusige bwage nawanayogera ebigambo mutwalo nze kyemugamba banansi kasa mukitegedde zali yagenda okutta ebintu by'abaana bwe n'olw'okuba omululu agamba atya okitegeera olw'omululu okitegeera mukozeseze emyaka 8 niwo omululu gumufuukidde omululu oyo bosi ledi wamu oyo busige mukozeseza nina n'obujulizi mwekasa mugenda kudda tangende enkole banna kale bigambo ebisembayo mundya kuddamu mumpite naye mulinzi alitagage nze nkyaleetera nno ddala nkyaleetera ddala paka ku paati 12 buli kimu nkimanyi buli kimu okitegeera agenda kwebuuza lwaki yavumye famire yange ate n'avuma nze jjajja w'abaana be onasobola otufunira ku senga senga ajja kulabikako naye senga yetayagala nnyo kamera okitegeera ye yakoowa okitegeera ebyo ebyennyanja bye yabimanya agenda mukebera eri bamutayita kids wear engoye ayambaza abaana bato ngoye empya era mwagala engoye mugende mugule mujja kumpita rawundi ey'okubiri naye mumanye nti 12